Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Balamusaako bassebo ne bannyabo. Gyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Naffe gye tuli eno tukakkalabya. Bane mutusonyiwe olwa irregularities tetujja kukoowa kubeetondera naye ate era tetujja kukoowa kubaweereza kubanga sincerely ebyokukola byo bingi mukko. Engeri gye tutudde mu buweereza wano nawali bingi bye tugezaako okuba nga tufikisinga. Tuli mu kaseera ka kufikisinga ebintu bingi ddala ebigootaanyeemukko okuva ensi eno lwe yatandika okuba nga erumbibwa. Kale byonna byetaaga okutereeza ate nga walina okubaawo oyo eyeewaayo okubitereeza. Olwaleero njagala tusunsule ebirooto. Tetugenda kisunsula omulundi gumu naye tugenda kuba tubirabe tusobole okutegeera ensi y'ebirooto. Era nze nga omusomesa wammwe bwe mbisengese. Ffe ng'abantu naddala abaddugavu tukkiriza nti ku nsi kuno tetuwangaalirako ffekka, wazira tuwangaalirako n'abalala bangi be tulaba ne be tutalaba. Era tukimanyi bulungi nnyo nti ku nsi kuno kuliko ensi endala emitendera egy'enjawulo. Ezimu tuzigendamu mu birooto, ezimu tusobola ozigendamu nga tulaba eriyo bannaffe bannamukisa abafunye omukisa okuba nga basobola okutunula mu nsi muno nga balaba bwe bati tegamba banaye ndabye kino ekintu bwe kiti. Nolidde fulumye mu nnyumba naye ngenza okufuluma nga wabweru wakyuse wafaanana bulala, waliwo abantu balala ate bwe ntemeza sizzeemu kiraba. So kituufu ensi ezo endala kweziri, ku nsi kuno kwennyini kwe tuli. Awo w'otudde, awo w'osula, awo w'otambulira waliwo n'abalala bangi abaliwo just that gwe toweereddwa just opportunity okuba nga osobola okubalaba. Naye eriyo bannamukisa abamu osobola okukola emikolo n'ofuna access eri ebintu ng'ebyo kubanga osobola obbiraba. Eri abalala bazaalibwa n'ekitone eky'okuba nga basobola okulaba ebintu ng'ebyo nga talina mukolo gwakoze, nga teyeetaaga nti oba anyenye ensaasi oba akume ekyoto naye nga y'aba abiraba. So mitendera gya njawulo kya butonde gyonna gye tutambuliramu. Kale nno eno ewaffe Ssese abantu bafunye omukisa mungi nnyo okulaba ku nsi eyo endala oba ku nsi ezo endala. Tufunye confessions okuva mu bantu ab'enjawulo. Oli naakugamba nti nze nina kye nalabye lwakuba nti ezo ensi bwe zityo ziri secretive. Ebiseera ebisinga bw'oba olina ky'olabye bakukuutira obutakyogera. Bwe balaba ng'omwa mulebevu basobola okukikwerabiza n'obeera awo nga you're doubting like tosobola kijjukira bulungi ogamba oba nakiroose oba nakirabye. Kwegamba nga tokakasa kati ogenda okunyumiza abantu nga ate naawe tokakasa. Of course baba tebajja kukkiririzaamu. Naye nga kyamanyi nti mu nsi ezo endala time yaabwe bw'etambula, time yaffe si bw'etambula. Eyaabwe etambula bya njawulo n'eyaffe etambula bya njawulo. Kubanga waliwo omwana n'omu gwe nasobola okusisinkana, of course kati musajja mukulu, nga nakajja Ssese nannyumiza n'aŋŋamba nti ye yajja kuno nga wa myaka 13. Kati lumu agenda okuvuba, yalina omuzeeyi gwe yavubanga naye nga amuyambayambako. Kati batuuka ku kibalama amwawukanako agenda afuuyise ayambuka. Kati aba ayambuka okufuuyisa n'awulira ng'ayagala kukola namba 2. Kati neeyongerayoko waggulu so nga waggulu waliyo ettale. Kati nga bw'oga nti mmazeeko ekibira ntandise ettale. Yasanga abantu bano nga bali ku ntujjo, abakyala basibye embugo, abaami bali mu bifundikwa, abalala bali mu makanzu,
keetalo bafumba balya basanyufu engoma zivuga ne bamwaniriza ne bamutuuza ne batandika omubudaabuda n'okumuwa ebyokulya. Kati ye agamba tiyasiiba nabo era n'asula nabo, naye nga bamulemesezza okubaddukako nga buli lw'abalaabala ayite wano nga bamutaayiza nga bamukomyawo. Kati okutuusa lwe bamugamba kale katukwerekere ogende, era bwe baamuwerekera yasimbula ekigere kimu n'alaba we yabadde. Agenda okutuuka ku nnyanja nga tewali muntu, ng'omuzeeyi yamulese yagenze. Kati awo n'atambuzaawo ebigere okudda mu mwalo gye yali abeera. Agenda okutuuka mu mwalo nga bamunoonyereza ennaku 3 kubanga muzeeyi yamuyitaayitako n'amuyitaayitako, n'adduka ku mwalo ne yeekubira enduulu, abantu ne bajja ne bamunoonya mu buli nnoonya zonna naye nga tebamulaba. Kale ebintu bwe bityo bituukawo nnyo nnyini ddala, era nga bwe bumu ku bukakafu obwongera otukakasa nti waliyo ensi endala ffe gye tutalaba. Era jjajjawo bw'akugamba nti ntambula naawe nkutambulirako, I got you, bambi tokibuusabuusa, babeerawo awo gy'olaga gye balaga, w'oli we babeera, kwegamba batambula naawe. Ensonga lwaki tukubirizibwa okubeera abatukuvu mu ffe, kubanga bano be tubeera nabo bettawa birowoozo, bettawa budde, batulaba. Olina ensi yonna gw'okola baba bakulaba ng'omukola, naye imagine baba bawulira batya? Katugeze nti kitaawo, maamawo aba awulira atya ng'oli mu kukola ebintu ebitamusanyusa? Kale nga tuzze ku birooto. Ebirooto bino y'ensi gye tulaga mubeeyi eyo nga twebase. Omuntu osobola okwebaka n'oloota, ate osobola okutunula n'oloota. Ebiseera ebisinga obungi bwe twebaka tuloota. Bye tulaba byonna nga tuli mu tulo bye tuyita ekirooto. Naye ate eriyo n'omuntu aloota ng'azuukuse. Omuntu aloota ng'azuukuse y'oyo gwe twaligambye nti ayina vision. Ayina ekintu kino ky'ayagala, akikubira akafaananyi. N'agamba nina ekirooto nga nzimbye ennyumba bw'eti era ngenda kukola nnyo nkituukirize. So bw'oba otunula, your visions mu Luganda nazo tuziyita birooto. Kaakati ebirooto bino bye tuloota nga twebase birimu emitendera, era ng'omutendera ogusookera ddala ogukyasinze okubuzaabuza abantu kwe kuba nti ebirooto bino bwe bijja gye tuli, eriyo ebirooto ebigenda okulaga obulamu bwo obwayita, ne waba ebirooto ebigenda okulaga obulamu bw'olimu kati, ne wabaawo ebirooto ebigenda okulaga ebinaabaawo gye bujja. Biyinza okubaawo enkya, mu mwezi ogujja, mu mwaka ogujja, oba emyaka mingi egijja, naye ng'ebiseera ebisinga bwe kiba nti kya mu maaso era mateeka oba ojja kukiraba. Kale nno ebirooto bino ebitulaga ebyaliwo, ebiseera ebisinga obungi bijja mu ngeri ya mboozi. Osobola okukiroota n'okitambuza bulungi n'okimalayo, naye ng'oli akunyumizaako bunyumiza. Sigamba nti alina ky'ayagala okole. Ebiseera ebimu mubaamu ekyokuyiga, n'omanya nti awo we baasobeza, awo munnange gwe naddira mu bigere, ekyo ky'ataamaliriza. Kwegamba ebiseera ebisinga ofunamu ekyokuyiga, naye nga sigamba nti bajjajja baba balina kye baagala okole. Tulina obuzibu bw'okuba nti buli kirooto kye tuloota tulowooza nti kirina kye kitutuma okukola, naye ng'ekituufu kiri nti eriyo ebirooto nga byo mboozi buboozi.
ate nebayo n'ebirooto nga birogootano. Ebirogootano n'emboozi enjawulo eriwo nti okulogootana tosobola bigattagatta, bijja mu pieces nga tezitegeerekeka, zifuukafuuka kwegamba obadde otambula bw'ota togenda okujja ti kati awo nga ndi wano kwegamba tebigatta, okwe bayita okulogootana. Then okuloota kuno okw'emboozi ng'oli alina kyakunyumiza lubanga lugero, oluusi obeera part of it, oluusi obeera bbali ng'olaba birabe nga bigenda mu maaso. Okugeza oyinza okuloota katugeze ekirooto ekyo ndowooza personally nali nkirooseeko. Nali nina wendi nga waliwo omwami ono nga yateekateeka bulungi amaka ge era nga wayonjo bulungi wasirifu, naye nga waliwo olusalosalo wakati we n'ekibira. Waliwo ekibira naye ng'ekiro mu matumbi waliwo ebisolo ebiva mu kibira ne bijja mu maka g'omwami ono. Omwami ono yafulumanga n'ayogera n'ebisolo bino ne biddayo mu kibira. Kati ne kiraga nti n'olunaku olwokubiri bizze, ne kiraga nti bijjanga ne byogera naye ne biddayo. Kati ku olwo byajja omwami oyo teyafuluma, oba yali abadde ki saasobola kumanya, naye mwana we ye yafuluma. Kati omwana bwe yafuluma n'alaba ebisolo yawoggana nnyo, abantu ne bakuŋŋaana ne bakuba ebisolo bino ne babitta. Ebimu byasobola okudduka ne biddayo mu kibira. Kale okuva olwo ne wabaawo olutalo olwabalukawo wakati w'ebisolo ebyo n'abantu okubeera nga tewakyali nkwatagana. Bwe naloota ekirooto ekyo neefumiitiriza nange ng'omuntu ne mbuuza kiki ekirooto kino kye kigezaako okundaga. Nange ne nkivuunula ne ngamba nti ffe ng'abantu tukola ensonga zino, naye ng'oluusi tulina families, ensonga ziba za kyama. N'okukuta nazo abaana bo tobagambye, baganda bo tobagambye, bakadde bo tobagambye, naye bwe bukyenkya nga toliiwo, ate ekyo gwe ky'otobagambye tekigenda kulekeraawo kujja gye bali kubanga kimanyi kijja, ku lulwo kijja. Kati bano b'otogambye bagenda kiyisa bulala, bagenda kwonoona, bagenda kwereetera obuzibu, bagenda kweteekako entalo. Era ne mmanya nti kati oli yali alina kyayagala nfunemu ekyokuyiga, era ng'ekyokuyiga kye nnamanya nti bw'obeera n'abantu bo ng'olina ensonga z'okola, abo abakuli ku lusegere b'olowooza nti olinako obuvunaanyizibwa babuulire, bagambe nti ninayo ensonga ey'ekyama bweti gye ntambuza, si gye bakaka mwe mugitambuze, naye njagadde mumanye singa bukyanga enkya nga siriiwo, mulabe bwe mufuna dialogue nayo. Era bajja kubuuza dialogue tugifuna tutya, nti muli baana bange, muli baganda bange, muli bakadde bange, eri bajjajjange mwenna nabanjulayo era babamanyi. Mu biseera nga siriiwo mubagamba bugambi nti kati mmwe muliwo, nze sikola ki, siriiwo, olwo mutandikire awo mube nga muwuliziganya. Kale ekyo kiba kijja kusevinga famire yo n'abo abantu b'oyagala okuva eri havoc ey'okuba nti bayingira mu kintu kye batamanyitteeko ddala. Abazadde mukoze ebintu bino mubikuumye nga byakyama, naye ate bimenya abaana, bimenya bazzukulu bammwe. Abamu mumanyi n'okutuuka okuvaawo ne mubisuula, naye gwe tunuulira process gy'oyiseemu okubitereeza, obisuula olekera abaana b'omugugu ogw'okuba nti ate balina okuddamu batereeze ebintu byebimu ebyo. Kale gwe tunuulira obuzibu bw'oyiseemu, obubaagaliza. Kati bw'oba tobubaagaliza bambi tobisuula.
bayite banjulire. Bajja kwecwacwana, bajja kwogera biwanvu n'ebimpi. Abamu bajja kutambula bakuviire bakulage nti bakyagala ku associatinga naawe. Naye mudda bajja kukwebaza. Kubanga ky'onooba olese okoze kye kijja okuba nga kisinga obulungi. Kale tutunuulidde ebirooto ebijja gye tuli ng'emboozi bibaamu ekyokuyiga era ggwe ng'akiroose bw'ofumiitiriza n'osiriikirira n'ofumiitiriza ojja kufunamu ekyokuyiga. Kale nno njagadde tufune omusomo guno tutandike okuvvuunula ebirooto. Ffenaffe nga bwe tuba tutudde awo osobola okuloota ekintu n'omanya nti ekyo kivvuunulwa bwe kiti. Kale nno tutunuulidde ebirooto ebijja gye tuli ng'emboozi. Ate katutunuulire ebirooto ebijja gye tuli eby'emitendera emirala tulabe byo tubikwasaganya tutya. Kale tulabagane olundi weewaawo.